era banzikiriza nenyingira bulungi nnyo emikono ne gitandika. Kulaba oyingidde emikono gitandika oyambadde n'akasaati ka yero. Abadde naakamala okwogera ne sipiika nga naye ayina oluseke lw'alina okwapuruvinga. Omusajja n'ajja owa SFC nga siteekeddwa kubeera awo. Nsaayombye saakayanye nze ng'amanyi protocol ezibeera nagenze bugenzi naye nnyenda okuba ng'agenda okufuluma nasanze era bantegekedde agavubuka wabweru agavubuka agakozi g'effujjo ndoza ng'aliwo omuyimbi oba eyagamobilizinze. Ensonga ziri serious bwe zityo. Kyabadde kiteeketeeke kubanga omusirikale ono bwangoba kamera zaabaddewo era bo kye baabadde ndowooza basuubira nti I'm going to react. Ne kati nze nga yategeera ebintu by'ekikono eby'NRM ebinaasi gwe mulundi ogusoose. Musajja wattu Tamale Mirundi Junior annyonnyola ekyabaddewo olunaku lw'eggulo. Akatambi katambudde nnyo era ndowooza mwena mwakalabye, naye agamba nti waliwo akiri emabega kubanga okugenda mu kifo ekyo yabadde nga alina okubeeramu kubanga nti ali paati y'ettiimu eyo era nti bamwapointinga nti naye agamba nti wandibaawo omuntu akiriwo era yabadde nga ayagala Mirundi abeeko kyakola oba oliawo aba SFC bamukube kubanga agamba nti tebakomye wano kumufulumya era we yafulumye geeti bulungi yasanzeeyo agavuka agabadde gamulindiridde okumukolako effujjo. Katweyongereyo n'emboozi ye tuwulize bulungi naye nga bambi ebikono bingi ate era nga omukulu yabagamba nti mujja kiwulira. Omulala n'addamu n'abagamba nti mpaawo atali kaaba era kati kye tulimu. Ebinaasi gwe mulundi ogusoose ng'ebyo ebintu bibaawo. Tulina abayimbi abakubiddwa ebucupa, tulina abayimbi abagaaniddwa okgenda mu State House. Bwe bityo ebibeera ebintu byaffe ebyaki bya NRM bya NRM. So ekimpalanya kwagala Eddie Kenzo nti nasaidinga ne Eddie Kenzo mu lutalo olugenda mu maaso. Ekimpalanya Smith tewaliwo kirala. Kwa Christian State House naliko ne banzijjako eno babadde baagala kunswaza naye nkiddamu nze mpagira President Museveni era President Museveni mumulonde muntu mulungi talina mutawaana. So plan eno kyogeza kugamba yavudde mu nkambi y'abayimbi abamu teyavudde munda ya nkambi y'abayimbi abamu. nti badde manyi oli bebekulu muganda omukwano gwe mwogera ku simu evide kati lwaki ate entalo zaabwe ne Eddie Kenzo ate gwe zikutwaliramu? Bonna bange bebe muntu wange era mwagala nnyo ne Kenzo wange. So ndowooza omu ku bo yawulira nti I have sided with one of them era we bamaze okunkola ebyo byonna Kenzo n'avaayo naye n'akola press conference ye we yalumbidde ani Bebekulu. olutalo luno olubadde ne ba victims bangi. Yasooka yali Nobert. Byebyo munnange nga gw'owulira nze mbaawo kubanga nga kutuusa kati tubadde tukyalya munnange waliwo amawulire gatali malungi nti ate Makindye East naye ate munnange tebizze bulungi. Omukulu Mulyannyama essaawa ya kakati we twogerera aba Electoral Commission nayo bakimukoze. Agakagwawo bannange nenganda Mulyannyama naye bamugye mu race. Electoral Commission emudenominatinze ku kifo kya MP ekya Makindye. Bannange kino sikirabangako. Why this torture? Fe mutukubye kubenze gwe mulaba bino byonna bye mulaba biwundu. Abasajja baadde banzita, abasajja b'NRM bannumba
twali tulina we tunoonya akalulu ne bansanga ne bankuba feesi yonna nga mugiraba basajja baali banzise n'ekyewuunyisa envaamu y'abantu baffe byabakama kyonna ky'oli mu kukola bannaye twali twalimbibwa nti tulina opposition mu Uganda. Kino tekibangawo nalabye Bashiru Mbaziranga agamba nti bukya bubeeranga wa mmindi wabadde tewabangawo kibiina kya bufuzi kingi nga oli agamba nti ayise one opposite naye ne kino mbadde sikirabangako. Yesterday bajjeyo meya waffe Lusagala bamugye mu race Justin Busigi kyaziza ate tezikwatagana ne bamugye mu race. Bannange this is too much. Nembegaide bannayuganda mwena obusungu mu bugattegatte 15 January ekyokukola tukimanyi. This is too much. Mulyenyema naye bamugye mu race. Ndabye Walukaga endosinze Magoola naye byonna babulira only solution is kulonda Kyagulanyi Ssentamu nga 15. Mbegaide bannayuganda obusungu bwonna tubugatte buli omufuna gw'okubira amasimu president atugambye kubirayo buli lunaku abantu 7 kubirayo abantu 50 buli lunaku. Mulina abantu bangi mu masimu gammwe bonna mbakubire mubasaba akalulu. Mbegaide naye nga nze abasajja baadde banzise nze mbabulire nze nambadde sikyatuwe bityo si birungi era ono bw'agambidde nti munnange abadde ku myaka Mukama gy'amuwadde gy'awangadde abadde talabangako kintu weekiti ng'essaawa kakati ekigenda mu maaso. Omuntu okubanga bamunominatinze bulungi nga buli kimu kitambula bulungi kampeyini agikola ne bakakutema nti wepo gwe wetwogerera bakujje mu lwokaano kyekitambula. Byabakama is a man of all seasons. Yajjemu abantu 11 nze nadde sikirabangako. Owa NRM yagenze unopposed ku bwa meya bwe Makindye ali unopposed bajjemu abantu 11 ne babagamba dawali. Naye bannange nze ntya akalulu kati teberezaamu akasente kagenda tokomokaawo. Naye baŋŋambye ne Nakawa tuyinza obutasukka leero mbwe ebirango biyinza okujja. Anti oli omusajja yagamba musima bagiyita Nakawa West yagiyita atya? Ayina bwe yagamba nti bagiyita Nakawa simanya biki ate bano bagiyita simanya Nakawa mulala. Naye bannange mbwe ayagala bali bonna babajjemu. Gaye bamuyita Ivan Bwowe. Namusaako ko lumu ku yayaawo naga nti ayagala abantu abalala bonna baveemu. Ssenyonyi Lwamiti ono omusajja yani omusajja afu wa NRM Burora yali RDC. Anderson Burora nkubuuzizaako nnyo ku makya gonna kolero how you doing sir? Mbwe ayagala bonna baveemu. Asigaremu yekka unopposed. Olaba bakatyemula wano nga tokulonda kutuuse. Omanyi nti kiba kiwedde. Omanyi nti omusajja aba agenze. Olaba babeera Ssenyonyi babamugyemu technically. Ndowooza obiwulidde nze neeyongera okuba nga nkuleetera endowooza z'abantu naye nga mawulire si malungi yadde n'akamu. Atuuliza ono yagamba kino kitwale bw'oti ggwe ali eyo munnayuganda mpuliriza mwasuze mutya? Munnange nno olunaku lwakedde bubi nnyo ng'abannayuganda abamu bali mu biwoobe balaga obutali bumativu ku bigenda mu maaso naddala ebyo Babakama byabataddeko oba amawulire ge yafulumizza. Kikyentegeeza Babakama oba Byabakama yafulumizza ekiwandiiko oba yakoze eggulire erigamba nti buli muntu yenna yabadde yeesimbyewo e Makindye togenda kubeera ku ballot okuleka omuyindi nkuddiramu. Wabadde weesimbyewo abantu almost 12. 11 bali bbali. 11 bali bbali Byabakama yabajjeeyo dda. 11 bali bbali wayiseewo koomu.
naye ngono yayiseewo yowa NRM. Ngenda kubuuza gwe alaba vidiyo yange bw'otambula n'akasajja osuubira obululu baabukuba dda. Tofayo bwaba MP bwaba kansala bwaba pulezidenti naye nkubuuza mu ndowooza yo ba mu ntegeerayo osuubira obululu bwe tugenda otiikingako olwedde bukube. Nali mmanyi nti ekibiina ekikulira ebyokulonda EC kyekisooka okuverifyinga ebyetaagiso ba requirements ng'omuntu tannabeera nominated. Newankubadde batugamba nti batuwa wiiki nnamba oba ennaku 7 wabeerawo petitiona yenna amulugunya nti ebiwandiiko oli byawadde EC biri fake olwo n'abeera ng'asobola okubeera ng'aloopa. Naye bannange wali okuzeyo ku kyalo n'okulanga ozannya dduulu n'okulanga ozannya omweso oli mutabani wa gundi oli muwala wa gundi basomye bakulaba abataka bafuddewo balaba awo ye maama ye taata kwe bakuzaaliddeko omanyi obuusa emigwa bakulaba obuusa eddulu bakulaba oze okuba matatu bakulaba oze obuuka emifulejje oli mwana wa gundi awo ozaaliddwa wookulidde era abataka bakuze bakumanyi nti oyo mwana wa gundi. Kati bw'okula abasinga ku ffe tubeera n'ekigendererwa eky'okuddayo ku kyalo okuyamba ku bakadde baffe be twalekayo okuyingira obuweereza. Nti bw'oba wakula ku kyalo nga waliwo ebyagaana okusoba oba nga waliwo ebyasoba tugambe wakula temulina mazzi wandiyagadde ovubuke odde ku kyalo kyo oweteekeyo obuweereza obakiikirire omakinga sure nti no olobinga oba oleeta obuweereza obulungi ku kyalo kyammwe. Wakula enguudo mbi ne wandiyagadde nga w'osomye bw'obadde omubangufu ofunye kalimu akalungi oddeyo obakiikirire kuba olina obusobozi. Ekintu ky'ogenda okusinga okwesigamako bebe abaakulaba okula. Ono mwana wa gundi sijja kutwalira nnyo bbanga kukonvinsinga abantu kuba wakulira okwo naddala nga walekayo kye bayita reputation ennungi. Tewali mubbi, tewali malaaya, tewali mukumpanya, tewali wa muntu wa mirembe ku kyalo. Kisobola kikyanguwa mangu okusobozesa okubeera ng'okwata entebe oba okubanga owininga seat oba ekifo kyoyagala okubeera nga oyagala abantu bakulonde kuba eyo munnaye gy'osibuka. Bassewa ne bannyabo Makindi wabaddeyo abantu almost 9 abaazaalirwayo nga badde baagala kubeera ku bwa mmeeya. Byabakamalira atugambye tebawezezza mikono 2. Newankubadde EC ebasaba emikono 2 okubeera nga weesimbawo. Omwana azaaliddwa ku kyalo Makindi ayinza obulwa emikono 2. Oyo aggyibweyo kale tusigazeemu 11. N'owokubiri, n'owokusatu, n'owokuna, owokutaano, ow'omukaaga mpaka ku bantu 11. Mugenza abayizi 11 mu nsiko naye temumanyi batutte mu nsiko. Kino kirabe nga abajaasi abagenze ku front naye nga temusuubirawo bantu bakuba masasi. So abantu 11 bagenze mu lutabaalo naye nga tebamanyi kibeetaagisa byabakama bwatugamba. Ye abaffe era mu 11 abo oba movement n'amanya ebyetaagisa n'abiwaayo. Munnange nno saagala kusawundinga nga muntu musosoze naye nze ng'awangalire ne Bulaaya nina ebintu byempitamu mbuuza biki nze kye bayita nozezza ku kye bayita obusosoze. Nti zino ensi zetuwangaliramu abatuuze baazo be basinga osoosoota be basinga okutembeeta be basinga okuyisa obulungi priority yaabwe esooka bannansi. Naye bannatives beewaffe 11 ku bakulidde ku Makindi nga ne bajjajja baabwe babamanyi nti abo baana babuliddwa emikono. Omuyindi yava e Buyindi najja nga ze atunda kaamulali yajja ku scratch for cash asobodde okufuna emikono naye tosobola kumanya we bamuzaala mu Makindi omwo azze kubeera mmeeya. Awo enkubuuliza kiri ekibuuzo ekyasoose obululu bwo bwabukubwa dda buli printed already. Kuba singa bajjeeko kale omu manye ekibadde kigenda okubeerawo kibeetaagisa printing obululu obulala manya bubaloti obulala. Singa bajjeeko 2 kibeetaagisa printing obulala oba 3 kibeetaagisa printing obulala bigenda kubeera bya white wash basangulako.
naye bataddewo omu gwe baleseeyo batadde omu yekka yasigaddeyo wa NRM okulaga nti n'akalulu tekeetaagisa abadde ani opposite. Kati nze mbuuza osasula omusolo electoral commission bagiwa budget naye okimanyi mu Makindi temugenda kubeera mbakuba kalulu nti nno kwa meeya ompulira naye bwe nkubulira budget ya spending mu Makindi constituency yokka ojja jibuza byabakama sente ziriwa ziri mu nsawo kyekiri tebasobodde kujjako omu kuba kibeetaagisa okuwa obupapulo obulala kyekiri tebasobodde kujjako babiri kibeetaagisa okuwa obupapulo obulala wabula lekako omu wabeera ne opposite expense eno oba budget eno osobola ogifutyanka oziteeke mu nsawo. Uganda efuse entity enterprise ya muntu ali eyo omu yakuba order ye mbuuza omuyindi ono agenda kubeera akiikiridde baani agenda weereza baani kuba tubeere bantu bakulu omuyindi talondeddwa so bwayita ng'ali ana opposite tagenda kubeera ng'aweereza abantu kuba olina okuweereza bakulonze bakutadde mu kifaananyi ekyo mu kifo ekyo okuba nga obawa obuweereza so talondeddwa bantu wabula mulabe nga Museveni's appointment ateereddwako buteerebwa Museveni agenda kuba aweereza Museveni so si mmwe kwa temumulonze ensi kati bwetyo bweri Mukama Katonda wa Isirayiri okyasobola okwewuunya ku lunaku lw'ogenda okuba akalulu nga n'abali ku lukalala okwesimbawo okutwala ensi eno mu maaso oba kuba pulezidenti kuliko abulako kuba byabakama akugamba akyajjayo bw'aba bakyajjayo abantu nga byabakama oyagamba nti agenda kujja mpaka ku lunaku lw'okulonda lwaki temusaasira ssente z'abantu ze binvestinze mu bino byonna tayimu abantu bakuwa expenditure zaabwe ezigenze oba ezibamaze nazo oba ne bakubulira buli zirukalala emizindaalo abalonzi ebifaananyi ebipande ebyentegeeza zibbaana abantu baspendinze ssente n'akasembayo oli weewuunyizaako nti nno kino ekintu ekitandise ekyokugjayo abakungu oba abantu abeesimbawo sinnalabayoko omuntu wa NRM gwe baggyeyo nti nno talina bitabo sinnalabayo omuntu wa NRM gwe baggyeyo nti taweza signatures okimanyi kano akatiba kakwata abantu b'opposition bokka nali mmanyi oba Kigundu yali mazzi nate byabakama amatako bannaayo wage galeeta amazzi eno mbwa ono omusajja atudde mu nsi yaffe agikola byayagala bana abasajja ensi yaffe bagifudde ekintu kyekisiru bannaayo NRM ekisinga okunyiza kiri kimu mugamba mwagalwa mulina obuwagizi naye lwaki mukozesa nnyo zibaakaddo okwebandiika ku bantu ne mu position ze mutasobola mutugamba nti mwagalwa nnyo abantu babaagala nnyo naye lwaki muyinda kuyita mu zishortcut zino okubiira nga mwebandika ku bifo ebimu nga mulinga ababiriko kifuba bakola batya abasajja bonna 12 bajjeeyo emikono bagiweza ne bo badde eno ku ground ne banoonya abantu abo bani aba bawe emikono ne babasaira ku gun point oba ku ssente ninga ebisinga miriro basiba batiisa abantu 11 ne babulwa emikono bazaaliddwo okwo kuba mwakafaananyi wakulira muli abantu 11 bali beemanyi n'okwemanya kwe basomedde ne babulwa emikono 11 omusajja omugwira mbwe najja n'agiweza wakyasoboka nnyo possibility y'omuntu obutaba kalulu ku ssaawa esembayo kuba bakyajjayo naye nga bino byonna babikola ssente y'omusolo yetutumuka ne mu kooti gye bagenda gye tunagenda okukola za apiiru era netujja kufuna bwenkanya ssente yamwe wa musolo yetutumuka bazanyira mu ssente y'omwe w'omusolo okigaziya buli omu ali ng'ate webibono n'ezaabo abakozi demokolasiya omubuuza mu Uganda akyatayipinga
Demokrasia bw'omubuuza tuli ku ki mu Uganda naye akyatayipinga. Kati ebintu ebiri mu ggwanga biswaza buswaza. Awo wetuli ninga webale kubanga wekomide ku NCK TV tewerabira kubanga subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde tukomawo nabyo tovaawo.